nze nkyawa credit abantu b'enkyukakyuka bannange mu kirowoozo emusenga tutuuse essaawa zino kubanga ne bampuuga bonna bagenda baba kukwata mpuuga nga ye leader of opposition biba kubeerawo nga bo be babyebikkulidde baba kubakwata kati ne bakwata mpuuga nga ye giant waffe nga tuli mu ngalo za mpuuga ne bamukwata ne bamukuba ekijji jjo nabagambye nabadde ndi ku vidiyo mukyala we nampereza essimu nti ono wuno agenda kudduka mukyala we nakwena ngamba wuno agenda kudduka magoga ali kudduka nkyawa credit abantu b'enkyukakyuka mmwe be bayita Uganda at heart mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga Uganda walabye egguliro eryo ku gundi ku NTV ekiro bwe babadde balisoma bagambye bwe bati oli eyalisomye olugambye era ekyabadde NTV yatuwadde security alert era nga drone yaffe eri wali ku kisenge ng'eraba nga bwerengera Kadaga agamba wandoga ono agamba gwe wasooka okundoga nze nagenda wa paapa era drone yaffe nga weeri drone nekola bweti okirabye olwamaze ono yabadde agenda okunnyonnyola yagambye bwati Joel Ssenyonyi ye yasooka era Joel Ssenyonyi nawakola bwati credit zonna zagenze wa Joel Ssenyonyi ne Saidi ekitibwa n'ettendo biddire Mukama nkyayongera okubeebaza abaana abafissaayo obudde abeerekereza ebirala byonna ne mulowooza ku ggwanga Uganda ne mukolera nga Uganda is at heart Uganda at heart mwebali nnyo mwebalire ddala wulira byonna bye bali mu kukolaakola ebyo twabyogera dda twabibagamba dda twabikola dda ffe twabalwanyisa dda ne babitemerako ettaka batuusa ekiseera nga tebalina kyakkola kakati tonyoomanga ekintu kyokola ku midiya tebalina kyakkola balina obbikola mu bulumi balina okwerya waayi kati tulaba kati bano okwefuula abalungi balina okulya bannaabwe senga tubadde tetubimanyi senga bagendera awo kubanga era bwe babadde nga bajja bakola katuwulira katugende mu security alert zino nzive eno nga nzidde eno ndowooza okusookera ddala Ebola ako konka bateddeyo ne mbaga nti bannange Ebola era kabadde katono nnyo nfoosinga enzije naye nga embeera neetoolodde nga nzibu mulaba bwe bapikapika Ebola gavumenti eri mu fiya nti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu akomawo mu ggwanga kati e Rwanda wali deployed e Kenya wali deployed Tanzania wali deployed okumulabako ku kisaawe gye bamukwatira kati bagamba awantu wasobola okufuluma asobola kufulumira Congo asobola okugwa Congo n'ayita ku ttaka awo wo beeraliikirawo nti asobola okugirirawo n'afuluma n'ajja bagala kusiba ensala eyo nga tewali kisala kiva eri ku ddeeno ekyokubiri ye number 1 kubanga n'amala agwe Kenya bwati bwe paba bamukwatira Kenya mpozi ennyonyi ebe ng'eyita mu Uganda bweti agire mu parachuti agibuukiremu ng'ali mu parachuti abuuka agwa awantu naye bwe kiba si kyekyo abadde asigazaawo Congo Southern Sudan taso ayitawo Kenya taso asula kuyitayo Guinea taso ayitayo bwabanga wakudda mu kyama kati kye bavudde baleeta Ebola gwe bali mu kutirimbulirako abantu mujjukira ebiseera bye nabagamba bye baweereddemu abantu obutwa obw'ekikungo nga 26 Januari tarehe 6 waliwo emikola awo gye baweerako abantu obutwa obw'ekirindi
nga kati okusinziira ku programu zaabwe bugenda tutandika okutirimbula. Kati buli agenda okugenda mu ddwaliro agenda kufiirayo kubanga abamu ku bo bali ku bitanda bagambe ebola nga bwe bakikola mu covid. Obubaga nabawoninze ku bubaga bw'okulayira ne mugaana obosi akunkumudde abantu ku kabaga obosi okuweebwa ekifo kye bagenda omuwa assignment abadde alina baalina okujjawo bonna bagenda basiba ku Ebola. Mujjukira nti Museveni nti ebintu ebyo baali baagala bikola nga ab'amasasi be baagala okuyingira mu palamenti ne sipiika bamukuba amasasi ne Ssenyonyi bamukuba amasasi ne Tayiwa bamukuba amasasi. Mujjukira sekretariat eyo bwe byaganye nga baagala biyisa mu by'obuyeekera babisibe mu nuupu bamaliriza ne babeekwatira. Okitegedde kati abaali obutwa okusinziira ku programu yaabo n'entambula gye bunaatambulamu omubiri gye bunaabagonza kudduka mu malwaliro kati sawa ya kukunkumuka kyebava baleeta Ebola. Ekirala nti sizoni y'omupiira eggwa. Aba betting babagamba mutuviire ku baana twabawa license mutuviire ku baana tufiirwa. Abaana tebakyayagala kukuŋŋaana wano kusiba mipiira kubanga mukola ki mubakwata ne balinnya ku kyawakati tebakyayagala kintu kikuŋŋaanya bavubuka mu kifo kimu. Kati sizoni y'omupiira ewedde. Sizoni y'omupiira nga bwewedde tewali kusisinkana bavubuka nga bayimiridde basatu bana. Kubanga beti season premier simanyi siri bwati simanyi bundusiri ga biki kasita biwedde tewali kuddamu kukuŋŋaana mu Kampala n'emirirwano kubanga babeeralikira okubaako kyemwagala okukola n'okubaako kyemudisikasinga. Ebibanda bya firimu byonna bagenda biggala olw'Ebola. Si Ebola bagala kudikonjestinga Kampala. Okitegedde kyova olaba nti wentukidde wano mbadde nyina kuba mu buliri kati bannange bonna bembeera nabo kati tolina gweyinza kulaba bwe tolina gweyinza kulaba wantu wonna naye mba sisobola kusuza bino bintu. Gundi Yeremiya yagamba bw'abiserikira munda awulira omuliro kambiyiteyitemu tugendemu nze nange nsooke njiikemu 30 seconds. Owulidde ensonga ezireese Ebola. His Excellency Kyagulanyi okufuna webakweka kubakungu abagenda okutirimbulwa n'abantu ba bulijjo ku byalo eyo bamanerenda be balipotinga bajjayanti b'ebyalo. Oyinamu akasente oyinayo obute oyina ekyapa oyina biki bagenda batirimbulira mu malwaliro nga bagamba Ebola ataliiyo tewaliiwo Ebola. Nabagamba juzi mweteeketeeke swine fever omusujja gw'embizzi okuva Entebbe era abantu b'ebitundu by'Entebbe n'emirirwano bo embizzi zo temugenda kusigaza. Kati ne Uganda yonna embizzi swine fever tebabalimba mbusimanyi gwavudde wa gavumenti ye yagutadde. Gavumenti yo yennyini ye yatadde akawuka ako. Ne nabawadde okugezagezaako okulaba nga mutaasatasaako nakugambe bwe mubeera awaka muri bangi oba bwe muba nga olina oli kumpi n'essomero funa genda oteese n'essomero obaterereze bulungi nnyo ekiyigo kyabwe okizimbe ng'omusulo gulina gukkiririra obeereko gy'ogulembekera nga contract ogutega ekipipa ogutwale mu bungi bw'oba olina embizzi ennyingi funa contract n'essomero eri kuli okumpi muteese obazimbire ekiyigo bakuwe omusulo ogwo okutwala emyaka 7 okuva kati. Ozimbe ekiyigo nga kya wagguluggulu kiserengeta osime ekinnyo oteekeyo ekibaketi oba epipa nga gugenda eri oba eno ne gwerembeka gwonna. Kati ng'osenako ng'otwala oba ogunona mu bidomola oba ogunona otya bw'oba oguwa embizzi sooka ogufumbe olwa bacterias ezibeeramu. Bw'omala ogufumba oguwa embizzi tojja kulaba ku swine fever. Ekirala embizzi zammwe muzikuume nga tezirina bbugumu.
tozikirizaamu bbugumu. Aha, ennyumba ya Sitaani ekutte omuliro nga bwe mubiraba bwe bito bwe biri, tugenda bigendamu ebirala ebigundi ebiri gundi emabega w'ebisenge by'amakolo ga Waaka. Bangi abagenda okukwatibwa. Mu bantu abagenda okukwatibwa oba abayitiddwa okubitebya, Richard Sirikuswaza. Richard Sirikuswaza agenda mu kkomera. Ensonga za Richard n'ensonga za Pentagon. Why? Nannyini ttaka alyagala. Nannyini ttaka lya Kanani alyagala. Kati bagenda kusooka kukwata Bugingo mu misango giri. Jjukira ewuwe ye muweereza wa byonna. Yatendereza, yasinza, yabuulira, yaweesaayo ebiweebwayo, talina baweereza ye mu kkanisa. Bwe bamukwata ekkanisa ebeera eggadde, Bugingo agenda. Owulidde? Bugingo akola ki? Bugingo agenda. Magogo ali kudduka. Bangi baagala kudduka era Magogo yawulidde nga mbawaayo. Bukedde ku makya nabadde ngenda kubateerayo mangu ago. Speaker bamugye mu house arrest ne bamutwala mu kifo ekitannaba kutegerekeka. Oluvannyuma gye bamugye ne bamuleeta okwaza awakaawe gye bakukunudde omusimbi omuyitirivu ennyo. Mujja bitegeera abatannababitegeera baba abatannababbiraba, kubanga ttiimu yaffe yennyini kweri bingi nnyo bye tujja okutegeera n'okumanya. Obwedda wonna nsibye mbeera updated nga ba-updatinga ku buli ekigenda mu maaso. Katulinde tulabe. Ate nze nange mbijabulajabula nsobole okudduka emisinde. Ekirala, mmwe abaludde naffe wano, abaludde nange mu lugendo luno, tewali kiriwo nga kiba surprisinga. Ate namwe NRM mbaagala wano. Mwenna NRM leero mugjeeko wano. Mujje mbabuulire. Emikisa nga 85 ku buli 100 ekintu kye bali mu kudiscussingako ng'abasinga bakikaanyizaako. Nammeere ne speaker among ewaabwe wagenda kubeerayo by elections bagenda basazaamu nti nno bayitawo mu bukyamu n'ebirala basuffocating abantu babba bakola batya. So waliyo okulonda ewaabwe. Lwaki kiri bwe kityo? Kansooke nkijjewo. Abantu betutambudde nammwe bino ebintu byonna nga bwe biri mubimanyi nabibagamba dda. Banoonya Muhoozi wayinza okukolera erinnya ne wabula ne bamutwalako mu byemizannyo ne bigaana, ne bamutwalako simanyi mu biki ne bigaana, simanyi agguddewo simanyi Charity ne bigaana. Jjo yali ayagala kukyalira simanyi Bakateyamba ne bigaana, amagye ne bigaana. Kati kweripa ku corruption. Ngera bwe nakibagamba nti Museveni agenda kwongera creatinga problems, onajje nga solvinga problems. Kati basazeewo beetikula abantu mu NRM. Muhoozi ensi emukubira enduulu. Naye nga Muhoozi Salimu Sale omugenzi Janet baabayita abalamuzi baabasamoninga ku banka ya Greenland Bank. Ku musango gwa banka y'omugenzi Kigundu baabasamoninga Muhoozi, Salimu Sale ne Janet. Baabayita omulamuzi eyasooka bayita ne bamujja mu musango ne baguwa omulamuzi omulala. N'omulamuzi awo fayiro wezaali we yazitandikira n'abasamoninga ne bamutwala ne bamujjawo ne bamuteeka awo balala ne baguwa bamugemereire. Bamugemereire ye yali omulamuzi ow'okusatu. Bamugemereire n'abasamoninga nga ebintu byonna okutambula we batandikira ne bakyusa bamugemereire ne bamutwala mu America okusoma nga technicalities zigamba nga amateeka gagamba omusango bwe gugenda mu mikono gy'abalamuzi basatu gutuule gufe guba gufudde.
bwe bato ne babba ebyapa by'abantu ebyali mu Greenland Bank ne bayavuwaza omugenzi Kiggundu n'afa nga bamusondera ssente okumujjanjaba. Kiggundu n'afa nga mwavu mponga byoya. Mboyo yazo okulwanyisa enguzi. Ekirala Mawanda second in command oba yesadi deputy oba second deputy owa Muhoozi. Oyo Mawanda temutenda speaker obubbi. Mawanda yatandika okubba Uganda in early 90s. Kubanga we twayingira 90s y'omu ku bantu abalina law firm nga tuyingira ekyenda be bantu ababanga ne abalina law firm eyimiridde. Osobola bw'obozizza Katambe mabega va ku byennaku zino buli wamu law firm lawyer lulinga lawyer abeera nga kiba kintu oba kitya. Mawanda nga yalina bavaluwa simanyi ba solicitors simanyi ba solicitor simanyi ba valuwa simanyi ba byonna nga yabina mu company eyo. N'abeera mu kutunda n'okugula ebintu by'abayindi ng'atunda ate n'agula. Avaluwinga n'atunda n'agula ng'alina ne bawanyondo abayevictinga. Oyo Mawanda genda obuuze Masese eri mu ngalo ze n'ebintu byayo byonna. Omwo mwe muva n'essomero lya St. Michael Sonde eri Amawanda. Atunnyonnyole awe yafuna watya ettaka lyali lyani yalifuna atya. Kati gwe wulira olw'okuba Muhoozi yalemereddwa okukola erinnya mu magye ayagala alikole mu corruption naye nga naye yennyini ali corrupt ayagala kujjawo ababbi ababadde mu rigimu ya kitaawe. Atonda ayina ababbi. Oyo Kabanda yawangula akalulu. Nedda Kabanda yawangula akalulu nga yatta n'abantu n'abakuba amasasi. Mukamba buulire bino ebintu ffe ensonga ab'enkyukakyuka ffe ensonga. Anti enkyukakyuka ekola bweti bw'otakyukakyuka na nkyukakyuka ye kukyusa. Bw'ogaana change okukyusa bw'otakyuka na change nga bwebeerezze change ekukyusa nga yo bwebezze. Ebyo bye bakola si lwakubanga babyagala. Babikola kubanga tubalabye. Babikola kubanga tubamanyi tubalina buli kimu tukyogera. Bwe byali mu myaka gy'ekinaana nga tetubamanyi ababbi baabwe bakyali nabo bakyatambula nabo. Lwaki bye tutayogera mu public lwaki byo tebabireeta? Lwaki tebeevumbulirayo ekyabwe ne baleeta ekintu from nowhere nga tetukiwulirangako tetukirabangako ne bakireeta ne bakiseko netugamba omusajja akoze ekintu. Batambulira mu byewayi baagala kutuziba amaaso kutuweweezako tugambe kasita amongi ndi kasita bamukutte bakulimba. Kati nowulira ki kye basazeewo ku bya security alerts. Ku bya security alerts bagambye bwe bati banoonyezza information weeyita wababuze naye gavumenti ezitoye tebakyalina kyakugikolera. Buli kimu kyonna tukyogera. Buli kye bateesa tebakyalina kye baleeta oba ekibakolera oba ekyokutuvubiriza tebakyalina surprise. Edda Museveni yabanga ne surprise mu gavumenti omwo ng'akubawo empiki bw'ati buli muntu n'ayasimula ne bamutenda amagezi takyalina kintu n'eki kyakola nga kyakyama kimpe. Mbulira ekintu kye baleeta gundi nga tetukimanyi ate nga ku mativi n'amaradio tekiyitanga kiyita ku social media. Kati bagambye bwe bati mbu kirabika nga ensi etwesize nnyo bagenda kuleeta babuloga abaabwe babawenga ebintu nga bwe bigenda okubeera.
kati ekya security alert kifuuke ejjenjeero bakyogere kituukewo bamale okutufeezinga out mbufe batufeezinge out tuveewo nga byetwogera tebikyalina makulu kuba buli muntu abifuna kati babawenga ebintu bituukirire eno naye ngeri eriyo abantu bamale okubanga tebakyatwesiga nga tebakyatufolowinga baddeyo babeere n'ebyama byabwe kubanga kakati bakkiriza balemereddwa okumanya wa information weyita abantu abasinga bonna babagobagoba dda ne basigaza bantu baabwe baana baabwe bakoddomi bakojja babasenga baabwe bwakwata kono anyiiza oli bwakwata kono anyiiza ono bwakwata ono anyiiza ono bwakwata ono aba akutte kono bwakwata ono ng'ono avaayo tomwana wange lwaki wange gwokutte bwe bityo kuba bali bokakaju nga famire tebakyalina beebweru kati ffe kyetugezaako balaga information teva mu bantu si bantu nedda ssebo mwayingira mu bintu bayibuli egamba bweti abasajja bagenda ne basituka ne bajja mu nsi etali yaabwe nga tebamanyi katonda waamu Basekabaka ekyokumeka esula 7 Basekabaka ekyokumeka ani ajjukira olwo olunyiriri esula ey'omusanvu esula njijjukira Basekabaka ekyokubiri esula 17 Basekabaka ekyokubiri esula 17 va ku lunyiriri lwa 20 oserengeta awo abasajja bajja ne bava mu Bukaludaaya bajje batwale Isirayiri ne bakwata abavubuka Abayisirayiri bonna ne babajjamu ne babatwala ne bakwata Abakaludaaya ne babaleeta mu Isirayiri ne batuukamu nga tebamanyi katonda waamu empologoma ne zibalya ne zibamalawo kuba baali tebamanyi katonda waamu kati nno nze kyenjagala kiri kimu mwekwate kubanga buli buntu byogera nga beekwata nga bakwata eno nga bakwata olu nga bakwata ono nga bakwata eri nga bakwata ono nga bakwata ono nga bisigalanga bwe biri katonda owaffe mwajja mu nsi nga temumanyi katonda waamu akola atya mwajja mu nsi nga temumanyi katonda w'omu nsi eyo aoperatinga mu atya mu format ki atabolaba ne bwe mubeera babiri mu kisenge Museveni ne mukazi we Natasha aba era tubijjayo ne tubiteeka ku mmeeza kale bannayuganda njagala okubajjukizaako bino ebintu katono tuddemu emabega katono tutandikirewa ekirala mmwe mugenda kunyumirwa firimu eno owulidde mugenda kunyumirwa firimu mutya supiika kanaatuula ku seeti era Museveni njagala nkuwoninga ewulira kino babadde babala Anita Among nga Anita Among ababala eyo gavumenti egenda ggwa Anita Among naye yakuŋŋaanya obujulizi ku bantu abo era n'abalikodinga alina n'obutambi n'abuwa abantu abalala n'abagamba bwe banzitanga oba ne bankwata mutanga ebintu ebyo mwe mugenda kulaba ebintu ku intaneti kuno nkugambye mugenda kulaba ebintu Anita Among naye abadde akuŋŋaanya yamanya bajja mu blackmailinga bino bye tuwa security alerts naye n'amanya
yakwata dde obutambi n'ebintu ebyenjawulo alina ebimu nga maloboozi alina amaloboozi babadde boogerezeganya ku gundi ng'abalikodinga era obutambi alina amaloboozi ga Museveni oyo ani Anita Amongo abadde ayagala Muhoozi Ennyumba ya Sitaani yo yakutte dde omuliro. Ffe weetuli mu kasonda tulaba. Tubagamba nti mweyuze bwe mukoowa mutubuulire nti ffe tukitutamye. Kyagulanyi Robert Ssentamu oli musajja nnyo. Bobi Wine Mukama ayongere okutuweera omukisa. Ebigambo ebisinga obungi mu bino ebiriwo si bipya. Twabiwulirako ng'abyogera ng'alabula abantu abamu nti be mukola nabo mikwano gyammwe babaagala naye babakozesa bukozesa era nga bagamba nti essaawa egenda kutuuka ate bennyini nnyini babeefuulire mu kiti ng'embazzi babalye. Babakozesa mubayise mu kaseera akazibu ke balimu. Babadde b'amaanyi ng'ensi batya. Anita Amongo buli wabadde akwata akazindaalo abali tayogera ku nsonga z'agenda kukolera abantu b'e Bukedeya abadde ayogera ku linnya Bobi Wine nga bw'ali omusiyazi. Si lwakuba nti Bobi Wine yabadde yeesimba ku Anita Amongo nti agezaako musiiga kasa, wabula lwakuba abadde ayamba Mwami Museveni okumuyisa mu kaseera akazibu. Essaawa zino babadde ayamba okukuutira akadingidi bali mu mugabanagabana bamulya. Bajja kiwulira.